mu kaweefube okugaza obuvujjirizi era ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekivunaanyizibwa kutumbula embeera z'abantu be Kikabaka Foundation, Omulangira Crispin Kiweewajjunju atongozza ettabiro ekitongole kino mu ggwanga lya Canada. Enteekateeka etabiddwako abantu ba Kabaka mu ggwanga lino, Ssenkulu wa Kabaka Foundation Omukungu Eddie Kagwandagala, Omwami wa Kabaka Mulamula w'essaza lino Essala Muyinda Namakula n'abalala. Omulangira Crispin Kiweewajjunju yeetisse obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II era assoze kutongoza ttabiro lya Kabaka Foundation, n'oluvannyuma n'atongoza obukulembeze bw'ekitongole kino ng'omukungu Noel Nakafeero Sebulime yalondeddwa okubeera ssenkulu w'ekitongole kino mu ggwanga lya Canada era n'alayizibwa ku bukulembeze n'olukiiko lwe. Tukusabira emikisa gya Katonda mu byonna otuukirize obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bw'akwasizza. Tuli wano Ssaabasajja ate era nnyongera okwebaza n'onteekamu obwesigwa okuba nga nze Nankulo akulira ekitongole ekyo era ndi wano lwa ttiimu nga tweyama okutwala omuli guno mu maaso tegujja kukoma wano eno okusobola okubunyisa omulimu omulungi ogwo gwe watandika. Okutongoza nga tekunnabaawo obaddewo okugaba omusaayi okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Canada era Omulangira Jjunju yabadde omugabi omukulu. Oluvannyuma Omulangira Crispin Kiweewa asomye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Tubalamusizza nnyo mwenna. Tuddamu okubeebaza olw'okukkiriza ne mwewaayo okuweereza nga bammemba b'olukiiko lwa Kabaka Foundation mu Canada. Tubaagaliza obuweereza obulungi. Naye nga bwe mbadde mugoberera emirimu gya Kabaka Foundation kati giweze emyaka 28 bukyanga Kabaka Foundation etongozebwa. Mu bbanga lino mubaddemu bingi ebikoleddwa ng'ebimu ku ebyo bikwatagana n'ebigendererwa ebikulu ebya Kabaka Foundation. Wabula ekitongole kikyalina omulimu munene n'okusoomozebwa kw'amaanyi naddala mu byenjigiriza, ebyobulamu, ebyobulambuzi n'okuyamba abantu abeetaaga obuyambi mu bitundu eby'omugotteko. Mu mbeera eyo Kabaka Foundation ebakanye n'omulimu gw'okusitula embeera z'abantu abo. Tusuubira nti amatabi ga Kabaka Foundation gonna gye gali gajja kutukwasizaako okuggusa ensonga eno nga mwe mulina okudduukirira Kabaka Foundation Academy ey'okuyamba abaana ababeera mu bitundu ebyo okusoma n'ebyetaago eby'omulamu bwabwe obwa bulijjo. Eno y'entandikwa y'olugendo lw'okukyusa embeera z'abantu baffe abasula mu mugotteko. Tukozesa omukisa guno okwebaza abantu bonna abayambyeko okulaba nga Kabaka Foundation eggulawo ettabi lyayo mu Canada. Tutumye Omulangira Crispin Kiweewajjunju abatuuseeko obubaka bwaffe. Tubaagaliza omukolo omulungi, Mukama abakuume era n'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi Kabaka. Ku lulwe Omulangira Jjunju yeebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Canada olw'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka n'abasaba okwongera okuziwagira. Omubaka Esther Muyinda Nankulu omukyala Noel Nakafeero Sebulime ne famire yo nga bwe mwazze. Twagala nnyo beebaza wamu ne Mwami Kagwandagala okulaba nti omukolo guno gubaddewo era nga mulungi. Ssenkulu wa Kabaka Foundation Omukungu Eddie Kagwandagala ategeezezza nti ettebe litongozeddwa ligenda kubayambako okusakira abantu ba Ssaabasajja Kabaka wano mu ggwanga okola nga batumbula ebyobulamu n'enteekateeka endala. Kabaka Foundation ezeggulawo amatabi ag'enjawulo. Omwana w'engoma zaakola emikolo gino kati tuli wano mu Canada tukuŋŋaanyirizza n'omusaayi ab'e Canada ng'ogyeko okutongoza Canada ate era babadde mu kuŋŋaanya omusaayi. Tukuŋŋaanyizza omusaayi okumala wiiki nnamba mu bitundu by'e Canada eby'enjawulo era olunaku olwaleero lwe lubadde lufundikira era Omulangira yabadde omugabi omukulu ow'omusaayi olwaleero. Twagala okwebaza Canadian Blood Services gye tukolaganye nayo obulungi era nabo baatusaba tubayambeko mu kukunga okugaba omusaayi. Oluvannyuma lw'okukiraba nti beene yawangula engule y'okugaba omusaayi mu mwaka oguwedde ne basaba nti ekitongole kino ekya Kabaka Foundation kijja kuba kisaale nnyo
okubayamba okugaba omusaayi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenamutebi II yatandikawo ekitongole Kabaka Foundation okulaba nga abantu be bakyusa embeera zaabwe okuli ebyobulamu, ebyenjigiriza n'enteekateeka endala. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.